Ng'ekiro kya leero bapuliida Gabamyuse minisita bamukazakazizza ne Nagagga Yesse. Ku muliraane Kenya, omusango gwa Mzee Raila Amolo Odinga ng'afuna na Samuel William Ruto okubba akalulu ke gwengidde olunaku olwokubiri, wabula bapuliida ba ssente bw'akakiiko k'ebyokulonda Wafula Chebukati olwaleero batunudde ebiriroliro n'okutakula emitwe olw'ebibuuzo eby'omugirane era ebikakali ebabuuziddwa abalamuzi. Abalamuzi ba kkooti ensukkulumu abawuliriza omusango guno bali 7 bakulembeddwa Ssaabalamuzi wa Kenya omukyala Martha Koome, era olwalira abooludda lwa Wafula Chebukati be babadde mu ddiiro nga bewozaako. Ssentebe Wafula Chebukati musango guno bakimutaddeko nti yamenya ssemateeka w'eggwanga era n'ajolonga amateeka gafuga ebyokulonda kwa Kenya mu ssaawa envannyuma ng'alangirira ebyali bivudde mu kalulu. Abalamuzi bano okuli Martha Koome, Philomena Mwiru, Isaac Lenaroa, Gatako Smokin Wanjala mu bibuuzo bye bookeza bapuliida ba Chebukati ebibuuzo akatono okubakwasa kanzunzu mwe muli ekyavaako Wafula Chebukati obutakwatagana ne bakomisona banne, era ne beebuuza ekyabakomisona abalala okwekandagga ne baviira Chebukati bwe yali alangirira ebyava mu kulonda kye kitegeeza. Beewuunyiza lwaki era Chebukati teyalinda byava mu constituency 27 okulangirira ebisembayo, era babuuzizza bannansi ba Venezuela kye baali bakola mu byuma by'akakiiko k'ebyokulonda. Bano batuuse n'okubuuza bapuliida ba Chebukati nti oba bayinza okuwabula William Ruto n'asooka ddako ebbali. What is oversight? Perhaps there is this story about this Venezuelan, and one of the issues is whether the technology system employed or deployed was penetrated. And you did tell us, again, quite robustly, that there was no such penetration or infiltration. Because it's a major issue here. What the constitutional role of the 6 commissioners is under Article 140. Why did he not wait until that day, violence or no violence? Constituencies, so that these suspicions that have now cropped up would not have been an issue. Is there any other reason why he did not take advantage of the extra day? Bapuliida ba Chebukati nga bakulembeddwa Githu Muigai batunse n'ebibuuzo ebirabise okuba ebikambwe, era kkooti etuuse okwabuka nga bikyabalemeddewo kwe kusaba bongera akadde olunaku lw'enkya basooke okumulungula buli nsonga. Wabula mu kwewozaako balwanyi okufiirawo nga bawolereza musajja mukulu Wafula Chebukati bategeeza nti ono amateeka gamukkiriza okulangirira awangudde obwa pulezidenti era gwe mulimu gwe yakola gwennyini. Bagambye nti newankubadde okulonda kwalimu obumulumulu obutonotono, naye guno omusango gwa Odinga nti teguliimu yadde akaniguusa nti gujjudde ffutwa n'empalana z'ebyobufuzi era gusaana gugobwe. Omusango gukyagenda mu maaso okuwulirwa. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga abuuliridde abantu ba Ssaabasajja abali ebunaayira okubaako kye bagatta ku mawanga gye bali era bakole nnyo baleme kuvumaganya Buganda ne Uganda. Babadde ayogerako eri bannamawulire ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga yakadde okuva ku lugendo lwabaddeko e Bulaaya gy'akulungudde Ssabbiiti 2. Katikkiro agambye nti ensinkano gy'abaddemu n'abantu b'abeene yakuvaamu ebibala bingi. Mukuumaddamula alungamizza abantu ba Kabaka okusiga ensimbi okwaboobwe, kyokka n'abasaba obutadda mu lugambo bakole butaweera nga bawagira enteekateeka z'Obwakabaka zonna. Nebaza bonna ababadde mu nteekateeka z'olugendo luno wanaawaka ate n'ebweru. Ekikulu ekyatutwala kwe kulaba nti abantu ba Kabaka abali eyo naye ne bannayuganda basigala bakimanyi nti eno yeeka, era mbategeezezza nti ne bw'ozaalibwa eri ne bw'olwayo eri toyinza kufuuka muzungu kusinga bw'oli Muganda oba bw'oli munnayuganda. Ekyokubiri, basabye abantu ba Kabaka ne bannayuganda yonna gye bali babeeko kye bagatta ku nsi ze balimu. Abaana abali mu masomero mbagambye basome bamaleko, ate basome babe mu abo abasinga. Abali ku mirimu twagala bakole babeeguye, kubanga bwe bakola obulungi ne bakweguya bo batabeerawo be bakuyaayaanira. Mu Bulaaya omwo mulimu bannayuganda bayitirivu basobola okwekolamu omulimu, buli omu n'afissaawo £1,000 omwaka. Bangi abakisobola basooke basiga ensimbi mu bo bennyini ekijja kubasoboza n'okusiga ensimbi awaka. Ekyokuna mbagambye bye bayiga ebirungi eri babireete babikole n'eka. Oba olowooza nti nno waliwo enkola ennungi ekulaakulanya ensi ng'ena eyamba wano, jangu
otulage bwetekebwa mu nkola kituyamba okuzza Buganda ku ntikko ne Uganda etinte. Minister avunanyizibwa ku bantu b'omutanda abali wabweru wa Buganda era nga ye mubeezi Minister wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki nga yatambudde ne Katikkiro agambye tensinkano ya Katikkiro n'abantu b'omutanda ya kuyamba okumanyisa Abaganda ne Bannayuganda enteekateeka z'Obwakabaka omuli enteekateeka Mwanyi Terimba okulunda n'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono n'ebirala bingi. Abantu babeera ebunaayira oluusi tebafuna mukisa kumanya bigenda mu maaso mu nsi yaboobwe. Basobodde okubuuza ebibuuzo ku nsonga ez'enjawulo ze badde bawulira nga n'ebisinga obungi byebyo tebasanga ku mitimbagano oluusi ebiteekebwayo abantu atamanyi bigenda mu maaso oba abalina ebigendeerwa eby'enjawulo. Era mu lugendo luno olwa Katikkiro tusobodde n'okukola emikago egiwerako naddala mu nsi mu kitundu ky'e Scotland eginaatusobozesa okubaako ettoffaali etussa ku Buganda. Era Katikkiro asobodde n'okusinkana Bannayuganda abalala bangi omulina abalowooza nti Buganda ey'amaanyi etiisatiisa okubeerawo kw'ensi Uganda okukulaakulana kwa Uganda n'okulowooza nti tusobola kwagala Buganda ate n'osigala ng'oli mwoyo gwa ggwanga Uganda. Byonna Katikkiro alambise bulungi. Olugendo lwe lumu Katikkiro asinkanye n'abavubuka naddala abo baazaalibwa mu nsi z'ebweru ne bakulira eyo. Minisita w'ebyobulamu n'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti ensinkano eno ejja kubaako wessa Buganda mu byenjigiriza enkulaakulana y'abantu ba Kabaka n'ebyobulamu okutwalira awamu. Ensonga y'ebyenjigiriza evuddeyo nnyo ng'abantu b'abeene abali ebweru n'abaagaliza Buganda ne Uganda ebirungi bagatube n'ebyenjigiriza ebirungi ebiri ku mutindo. Abaana baffe abasomedde Uganda babeere nga bwe bagenda ebweru basobola okukola omulimu omulungi. Mu ngeri y'enjawulo nja kunokolayo okulambula kwe twafuna mu kampuni ekola emmotoka ya Volvo gye twasanga abaana baffe abasomera wano ne bagenda ebweru ne bongerezaako digiri ez'enjawulo nga bakola mu bifo ebya waggulu ekiraga nti ebyenjigiriza bwe bibeera ebirungi tusobola okufuna abantu baffe ab'enjawulo mu kubuna ensi yonna. Mu lugendo luno Katikkiro yawerekerwako ab'ebitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda bakulembeddwamu Oweekitiibwa Haji Mutaasa Kafeero, Omukungu Michael Kawoya Mwebe, Ssenkulu wa Rediyo ya Kabaka Kyabasa, Omukungu Rashid Okwago, bajjajja abataka abakulu b'obusolya abakulembeddwa Omutaka wa Lusimbi Yusufu Mbirozankya Kigumba owookubiri n'abakungu abalala bangi. Ababaka ba Parliament abatula akakiiko ak'ebyobulimi n'obulunzi batadde Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze ku nninga annyonnyole ku zikalakita ezirima gavumenti zeegamba nti eziteekamu ensimbi nnyingi nnyo okutumbula ebyobulimi mu bitundu. Babadde mu kakiiko ka Parliament ak'ebyobulimi, Minisita Tumwebaze ategeeza nti gavumenti yakagaba kalakita ezisukka mu 4,000 okuyambako abalimi okutumbula omulimu gwabwe naddala abalimira mu bifo ebigazi eyo mu byalo, nti era buli mwaka gw'ebyensimbi wabaawo kalakita ezigulwa nga n'omwaka oguwedde gavumenti yagula kalakita 85. Tulina tractor gavumenti ziyagaba n'eza abantu bennyini private ezitatuuka 5,000 ziri 4,000 n'ezisobamu kwezo pasenta 4 40% zezikola. Ekikulaga tukyalina obwetaavu bungi bwa tractor mu ggwanga. Kati buli mwaka omwaka ogw'ensimbi ogwawedde Minisitule Babukati twafunye tractor 85. So tuweereza groups z'abalimi, tuweereza ebitongole ebirina amataka amanene. Omubaka akiikirira Bbaale Tebandeke Charles agambye nti bagizudde nti okugaba kalakita zino okujjuddemu kyekubira mungi nnyo n'abanene bokka nti be bazifunamu ekitali kya bwenkanya n'akamu. Anga kirabika Minisitule tractor bazigabira mu nzikiza. Batugambye tractor 325 nti zaakagabwa mu districts ez'enjawulo. Naye bwe tumaga buli mubaka abadde nga ku komiti ng'agamba ewange teri. So ne twesanga nga kirabika tractor zino baziwa bamusiga nsimbi. Kubanga ekigenderwa kya Minisitule kulaba nti esupportinga abalimira ku large scale. Ng'ate statistics ziraga nti Bannayuganda ebitundu 68 ku 100 bonna balima mmere ya kulya n'efikawo entonotono ne batunda. Ebitundu 4 ku 100 byokka ebyoperatingira ku large scale. Omubaka wa Kyotera munisipaali John Mpalanyi alumiriza nti kalakita zino ewaabwe tezituukangayo naddala ezo ezina okutwalibwa mu byalo nti era tebamanyi wa gavumenti gye ziteeka.
Ensonga ya tractor eri hot oba ya bugumo nnyo erife na si komiti yokka na Uganda tukimanyi nti enteekateeka eyo gyeri mu ministry era bategeezezza nti bagabe tractors eziwerako sofa bagaba bakagaba tractor eziri mu 325 nga tebasuubira okugabayo endala 24 naye ekituufu nti tractors zino situziraba situmanyi bwe ziri. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez mouth freshener nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez mouth freshener bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuuyiramu Cortez mouth freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez mouth freshener. Nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukulumu saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Singa omupangisa amenya amateeka g'ebyobulamu nnyini bizimbe oba kizimbe alina eddembe okumuyimiriza nga munnamateeka Magyeranikazi bwe bw'annyonnyola. Nannyini kizimbe eky'amaduuka gamba nga arcade oba mall waddembe okuyimiriza oba okuziriza omupangisa yenna anaaba yeeyisa mu nneeyisa emenya amateeka g'ebyobulamu ng'agaanye okukozesa ebyobulamu ab'ebyobulamu bye babagamba era singa omupangisa oyo yeerema n'agenda maaso n'okuziimuula amateeka g'ebyobulamu nannyini kizimbe ekyo waddembe okugoba omupangisa oyo mu kizimbe kye mu butambiro era omupangisa aba tasobola kuwaabira mu nannyini kizimbe mu kooti oba mu mbuga yonna. Obwakabaka bwa Buganda bussa omukago n'ekitongole ky'obwegassi ekya Uganda Cooperative Alliance Limited mu bateekedde omukono ku ndagaano mwe banaakolera awamu okusomesa abantu ba Buganda ku bikwata ku bwegassi. Endagaano eyo yakumala ebbanga lya myaka 5 era mu mukago guno Obwakabaka ne Uganda Cooperative Alliance bakaanyiza okulambula ebimu ku bibiina by'obwegassi eby'amaanyi abantu babiyigireko okwasizako abantu ba Buganda okulwanyisa obwavu okukyusa obulamu bw'abavubuka okwongera amaanyi mu by'obulimi n'okutandikawo banka y'obwegassi. Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika era nga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu yataddeko omukono ku ndagaano eno ku lw'Obwakabaka bwa Buganda n'ategeeza nti endagaano eyo egendereddwamu okusitula embeera z'abantu n'okuggya abavubuka mu bwavu. Olunaku lwaleero lwa byafaayo mu Bwakabaka nga gwe mukago guno Obwakabaka bwe buyingiddemu ne Uganda Cooperative Alliance. Ensonga y'obwegassi nsonga Ssaabasajja Kabaka emuli ku mutima. Enfunda nnyingi zaabadde ku Namulondo alagidde tukole n'amaanyi okuzzaawo ettutumu ly'obwegassi mu nteekateeka y'Obwakabaka obwegassi nsonga eri ku mwanjo. Minisita omubeezi w'ebyobulimi Oweekitiibwa Hajji Hamisi Kakoma agambye nti omukago guno gwa kuyamba okugatta amaanyi n'okugaziya obusobozi bw'ebibiina by'obwegassi mu Bwakabaka bwa Buganda. Mu bimu ku biruubirirwa kwe kugatta amaanyi n'okugaziya obusobozi bw'Obwakabaka bwa Buganda ne Uganda Cooperative Alliance okusobola okuweereza abeegassi mu Buganda. Era twagala okwanguya okubangula n'okuteekateeka abantu mu bibiina by'obwegassi. Atadde omukono ku ndagaano eyo ku lwa Uganda Cooperative Alliance Ivan Asimwe ng'ono ssaabawandiisi wa Cooperative Alliance agambye nti mu Uganda ebibiina by'obwegassi byatandikira wano mu Buganda era balina omukisa okukolagana n'Obwakabaka mu kubizzaawo. You cannot transform the economy of this Uganda unless we have cooperatives. And I want to promise you, whether it means working hard night and day, we shall do it, but we must have the best cooperatives in Uganda. Why are we poor? Sometimes I ask myself, should Africans be poor? Mu buufu bwe bumu abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Butambala beeyamye okwongera okussa mu nkola ekiragiro ky'omutanda eky'okugaba omusaayi eri abo abagwetaaga bataasa obulamu bw'abantu abafa olw'obutabaawo omusaayi mu malwaliro. Omubaka mu lukiiko lwa Buganda akiikirira essaza Butambala Oweekitiibwa Hajat Jalia Seguya bw'abadde yayogerako eri abantu bannabutambala abagenzi okugaba omusaayi mu ggombolola ya Ssaabawaali Budde mu Kyabadaaza
akubiriza abantu b'omutanda mu ssaza eryo okugaba omusaayi mu bungi kubanga buvunaanyizibwa bwabwe ng'abantu ba Kabaka okussa mu nkola ebiragiro by'amaaso moogi. Bannange mbakoowoola nga njagala tujjukire eddoboozi lya Beene Ssaabasajja Kabaka nti yakutte tooki emulisa ebyobulamu. Mbakubiriza bannange muveeyo muleme kuswaza Ssaabasajja Kabaka kuba Ssaabasajja Kabaka kyayogera buli muntu yenna avaayo n'asobola okutuukiriza Beene kyaba ayogedde. Mbakubiriza bannange abakyala mwenna gye muli, nkubiriza abavubuka muveeyo kuba mmwe miti emito egiggumiza ekibira. Omwami wa Kabaka owa Gombola ya Ssaabawaalibudde Sserunjoje Sulaiman naye akunze bannabutambala okugaba omusaayi mu bungi. Neyanza Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu guno kukubiriza abantu be tujjumbira okugaba omusaayi. Neebaza abantu bange ab'Egombola ya Musaalebodde nga tuli wamu amazima bazze okugaba omusaayi era nkubiriza n'abo abatannaba kusembera basembere bassebo ne bannyabo. Enteekateeka eneewomeddwamu omutwe w'ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiyambibwako ebitongole eby'enjawulo ng'ekirubirwa kya kumalawo bbula lya musaayi mu ggwanga. Emiranga gibuutikidde Town Council ekaliisiza omuvubuka abadde asala omuti bwe gumugwiridde n'afa. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpirwazi Kagatuwe. Kabenje kano kabadde ssaawa nga 10 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Omuvubuka ono Embula Kalevu ategekese nga yekizza Noweni okuva mu bitundu eby'Obusoga ng'abadde musalamala nga yeeyamba akuuma kalugaya miti ng'era abadde asala omuti ogusembayo kweja emiti gyatandise olunaku lw'eggulo. Omuti ogumu bw'agulenga gwa matukayo kwe kwagala okudduka olw'Ssengenge yasimbibwa ku muti guno kwe kumutega n'agwa olwo omuti ne gwa matukayo gye gubadde ne gumugwera era n'afiirawo. Olw'okubanga nti omuvubuka ono wabadde asalye emiti wabadde Kinyana Mpindi ne poliisi edduse bunnambiro okujja okulaba ogubadde kyokka weetuukiddewo nga lwamaze dda okukazakkaza era nga poliisi ekaliisa omulambo guno egugjewo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekaliisizo okwongera okwekebejjebwa nga n'okunyumizibwa okugenda mu maaso. Wabula ababaddewo bagambye nti omuvubuka ono abadde emiti gino agisalidde ebbanga lya myaka nga 6 kyokka beewuunyiza nga Ssengenge yamuteze n'amuviirako okufa. Kati anti mu kuteguka ng'akyali wali waagusaze ne gutambula nga gujja naye kwe kudduka Ssengenge n'emukwata n'agwa ne gumusangawo wano wansi naye adduse era gutambula mu sipiidi kati Ssengenge yeemuteze n'agwa wansi. Wakati guli gwe gugusindise togulengera eri guli gugusindise manyi bw'osala omuti ne gwekwata eri obeera stede omanya gukufumita oba gudde eri. Plus BSFM Radio Bujjajja nze Sose Kimpirwazi wane kaliisizo kyotera. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Modernity, amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Minisita w'ebyemizannyo ensonga z'abavubuka n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu akasizza Obuganda nti enteekateeka zikolebwa okutegeka oluzannyo lw'akamalirizo olw'ekitiibwa olw'emipiira gy'ebika by'Abaganda ku lunaku Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda lw'anaasiima. Omupiira ogw'ebigere endiga egenda kuttunka n'olugave ate mu mupiira ogw'okubaka engeye yakuzuuzumba n'emmamba Namakaka. Oweekitiibwa Ssekabembe bw'abadde asisinkanyemu olukiiko oluddukanya emipiira gino ku mbuga enkulu Bulange Mengo akubiriza ttiimu z'ebika ezaatuka ku luzannyo olw'akamalirizo okweteekateeka. Tutandise okugenda maaso n'okuteekateeka omupiira ogw'akamalirizo. Omupiira guno obudde bwonna tujja kuvaayo tubategeeze olunaku D lwe gunaasambwa. Mmwe ebika ebituuse ku muzannyo gw'akamalirizo mu kubaka ne mupiira ogw'ebigere mwe mukutte bendera ey'okuzza ekitiibwa n'ettutumu ly'ekikopo kino. Nja kusaba Obuganda bwonna ku lunaku lwe tunaba tubategeezezza buli kintu kyonna kiyimirire mutwegatteko mu lutalo olutali lwangu naye Buganda tetuli okulwana ntalo nyangu olw'okulaba nga tuzza ekitiibwa n'ettutumu ery'ekikopo kino.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Dumzas Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 699 337 okuvaako Russia omusajja naggaggafuge ayitibwa Ravil Maganov nnyini kampuni esima amafuta ya Lukoil yeetadde okuva ku kizimbe mwabadde ajjanjabirwa mu ddwaliro erimu ku kalina waggulu n'afa mu kibuga ekikulu Moscow. Amawulire gategeeza nti Binyonkondo oyo Maganov w'emyaka 67 egy'obukulu amaze akaseera ng'ajjanjabirwa mu ddwaliro eddene mu kibuga Moscow nti naye yeetadde okuva ku mwaliro ogw'omukaaga ne yekkata wansi n'afa. Ab'ebyokwerinda bakakasizza nti musajja mukulu oyo yessebwesi newankubadde ate aba kampuni eya Lukoil bagamba nti afudde birwadde bye. Agava Russia kagamba nti emirundi egiwera waliwo ba bijooto abazze bafa mu nfa eriko akabuuza mu ggwanga eryo nga ate abasinze okufa mu ngeri eyo be babasa ssente mu kusima amafuta. Ababisomera mu bbaasa bagamba nti enfa ya Maganov yandibaamu ebyobufuzi lwa nsonga nti ng'olutalo lwa Russia ne Ukraine lwakabalukawo kampuni ye teyaluwagira n'akamu era yayisa ebiwandiiko ng'esaba okulwanagana kuno kukome bateese emirembe. Ye pulezidenti wa kampuni eyo ayitibwa Vagit Alekprov yalekulira ku bukulu mu mwezi ogwa Apuli amangu ddala nga gavumenti ya Bungereza yakamussaako nnatti. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ku muliraane Kenya omusango gwa Mzee Odinga ng'avunaana Samuel William Ruto okubba akalulu ke guyingidde olunaku olwokubiri wabula bapuliida ba ssente w'akakiiko k'ebyokulonda Wafula Chebukati olwaleero batunudde ebiriroliro olw'ebibuuzo eby'okumukumu ate ebikakali ebibabuuziddwa abalamuzi. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga abuuliridde abantu ba Ssaabasajja abali ebunaayira okubaako kye bagatta ku mawanga eyo gye bali ate bakole nnyo baleme kuvumaganya Buganda ne Uganda. Abaka ba Parliament abatuula akakiiko k'ebyobulimi n'obulunzi batadde ku nninga minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze annyonnyole ku kya tractor ezirima gavumenti zeegamba nti eziteekamu ssente nnyingi buli mwaka okutumbula ebyobulimi mu bitundu naye nga mu bitundu ebimu tezirabwako. Obwakaka bwa Buganda bussa omukago n'ekitongole ky'obwegassi ekya Uganda Cooperative Alliance Limited mwe bateekeddwa omukono ku ndagaano eneesinzirwa okukolera awamu okusomesa abantu ba Buganda bikwata ku bwegassi n'okujja abavubuka mu bwavu. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maaso moogi.